Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nchenu naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Washuga teyamaliranye ku live. Pamoja ekiri. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financially tracé. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Fini. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Okimanyi nga ffe tuyinza okwogera ne Karimu n'abawaayo ng'obuwumbi 2 musirike temujja kuwangula musango. Ne mugamba Priya, Karimu oba kweri toli coward, lwaki abaana b'abawala 3 wabaddusiza Uganda? Ate bw'otuuka Dubai olina we wabatadde toyagala bawa ssente oba punishing. Why are you punishing them? These are your children. Waliwo abaana abafulumya. Abafulumya 3. Anisha, Karima ne Nabila bali Dubai. Gavumenti n'abakuuma. Olaba nange kati okunthreateninga kati bakulya. Hey. Nina enamba y'essimu eri egyo.
gwe kunkanga bubukanzi oba oli wa poliisi oba oli waki nenjiteekayo nga bakulya Zubeda nali wano naawe ne Shalom noŋŋamba ngendawa siriiwo olowooza lwaki gyendi ebweru you're using money conversation eziri wakati wa Obama ne uncle wange nga zirimu ne minisita w'obbalamu oyo tuzirina nga mwagala kuwa basisita bange wabula muli so cheap milioni 8 ku bye mwabakola bajje boogere nti twali twogera bulimba bagezaako kutuukirira bannyinaze ali basisita bange ne bababuuza kyemutegeeza mwagala tuwa ssente for what do you want us to say nga baagala nze banfune mu kifo kimu nze Katonda nkuuma nkimanyi mu kifo kimu bankwata ka defamation omuntu gwe wakola obubi golooza abaana basiru nti bajja kuvaayo benyinyi ate oli musiru wandifazaali wandiguze nze gotalina kye wakola nze nzije njogere naye bali bewakosa ate boogere nti balimba ezo conversation tuziyina muganda wange ne uncle wange nga Balaam yali mugezaako kulwaninga eyo show si mulundi gumu mirundi ebiri weziri audio conversations era wano ku poliisi Balaam yawandika n'agamba nze nkikoze ki nga mukola zino statements omupoliisi eyaŋŋamba minisita wa gender baŋŋamba yawandika n'agamba nti poliisi eyinza okulowooza ekintu kiri mu mukono gwe naye akikoze eki akivuddemu ewazanya move ya kigezi naye ng'okikyalimu wali yali yeebikkirira Balaam eno ensonga agirimu nnyo togyejjaamu not soon nkulaba weefuula nnyo yes man weegonza eri abantu abalina obuyinza kiki ky'okweka Minisita Balaam what are you hiding subira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi badde ogamba kiwamma okay kansubire muli bulungi mukulika eyo mu bululu ndowooza obululu obusigaddeyo kati bwaba LC5 LC3 n'abalalala awo bwe batyo so abannayuganda mwebali nnyo okubeera nga mwetabye mu kulonda ate kati abaana bagenda kubeera nga ate baddeyo ku masomero nsaba mukama akibayiseemu Shamim Mayanja ali erinnya lyange oli ku Executive Media subscribinga likinga bomala sharinga tubeera n'ensonga wano ku Executive Media ezisinga zibeera za famire era nga bwe mumanyi nti ndowooza ye YouTube channel kati eriwo gye batamala gagamba nti ogenda kutuwa ssente tubeere nga ate tuva ku muntu aba yaleese amazima era ndowooza yefe abatamala gafunaafuna busimu okuggyako okufuna obwo obututiisatiisa lwakuba nti mukama yatuyamba nti okutya tubadde tukyakwewaze ne tuyimirira n'abantu baffe bangi ababadde beebuuza baramu bali kuki baleeta ebintu byabwe wano baakoma tu update bali mu kalulu kiki Ramu ne tumuyita akomewo atubuulire ku update ki ekiriwo abannayuganda omanyi luli we nakukyaza abantu bangi bampeereza message bangamba Shamim bulijjo tukulaba osirise ne twebuuza lwaki mu bintu by'abaana bano bo osirise naye mukama mulungi nti finally wamaze n'okola ki n'obiyingiramu mukama mulungi era tusaba awe obwenkanya abaana bano so Ramu agenda tubuulira sofa kati bali ku kiki kye batuuseeko waliwo essuubi lyonna obeera nga omwavu bw'alina okuba nga anyigirizibwa nabo awo we baayita salamu alaikum waalaikum salaam warahmatullahi kyekiriwo gyendi alhamdulillah nebaza Allah okusooka amiina n'abantu okuyimirira naffe mu bungi amazima oyinza okuganyigiriza naye amazima gamala ne gawangula abantu okutubuuza okusirika twasirika lwa nsonga wamala okujja n'oleeta ekintu mu public kubanga ffe twajja mu public tusekinga justice twayagala okulaba ebitongole by'amateeka binaavaayo wanaabaayo abantu mu gavumenti abalwanirira amazima abazadde nga kino ekintu kibalumye era alhamdulillah tweyanza
ebitongole eby'amaanyi byavuddeyo awaali human rights bazze baminisita ab'enjawulo baawandikira poliisi. Okuwandikira poliisi yali tekyalina option okuggyako otwita. Era poliisi yavaayo mu kusooka nakinyumyako wano nga batukubira busimu ne mbagamba tetuleese musango gw'ababbi b'amasimu, tuleese kintu kinene. Mutusamoninge ng'abalina omusango ogukola sense. Era poliisi nevaayo netuwandikira summon netuyita. Era nga abantu bagenze bakola statement zaabwe, omusango guli ku KMP. Sise yagendayo n'awandiika statement ye. Muganda wange Obama yawandiika statement ye. Omukyala Grace gwe na mentioning yawandiika statement ye. Sister wange Rina n'awandiika statement ye. Amina n'awandiika statement ye. Nange nempandiika eyange. Amina. Era nenyongera okuyita nange ku side yange abantu ababaddewo nga balaba bino ebintu. Taata wange of course yalina mukwano gwe. Naye nemuteekamu. Nempita ba victims abadde bavaayo ku social media okujja okwogera nange. Era nembuuza abasirikale, guno omusango gwaffe ffe tukoze ekyaffe. Naye waliwo ba victim abanfudde muganda waabwe baagala mbayimirirewo bo tubakoze tutya. Era poliisi neŋŋamba totya, nabo bagambe tebatya. Buli alina ekintu nga Kalimu yakimukola yessaawa. Oba oli victim jangu kola statement yo, investigations zigenda mu maaso. Era kyetulinze okulaba ekiva eyo ne mu kusirika olaba abantu abalina eneeyisa y'omusajja oyo. W'ovaayo n'oyogera amazima batera okureactinga bonna mu gundi y'emu. Bakozesa lines ezimu kale kangambe balinga ababeera ku script. Buli w'okozesa amazima avaayo na bulimba. Nali studyinga kubanga nze nali ntandika ekintu kino bye nabala byonna nabala. Saabala smear campaign. Smear campaign etegeeza ki? Baani abagenda okujja okuwolereza omusajja? Kati awo wendabira ensonga nga chicken ba outcast b'omu society avaayo n'ankolako obulumbi simwinaako buzibu. Kituufu omuntu akkirizibwa okwewolerezaako. Naye ku musango gwenkana gutya ate oli mu kuwolereza kuki ozze kuki? Ne wavaayo senganananana eyeeyita omugezi n'ajja ayogera ebya swaka byatasobola kupuruvinga n'atandika okwogera nti basisita bange babatoloseza babatutte eno bino nabiri. Nananana bano bonna olumala okusuula omuvule gano matabi nago nga yinako kati. Olaba nze Katonda yampa nti ndi muvumu. Oli muvumu nange nkwewuunya. Buli eyali wano ng'awolereza naye natwala obudde nengenda ne mbasima. Otya? Anti kati woowoleza omuntu ng'akabasanya abaana kiraga ggwe oli ki? Chicken yeeyolesa ebikolwa bye birabika mu bantu. Seetaaga namwogerera bubi abantu omutegera. They know what he does. Mwenye akakasa yafiira ku ssente. Ebikolwa bye byakoze tebisaana kulabibwa mu public, si muntu gw'osobola osembereza omwana. Of course yalina gwe balina okugula. Walabayo omuntu ali sensible nga bamuwadde ssente awolereza. Era baali basirusiru, basiyazisiyazi, basenganananana, ananaagira erinnya lyange n'alimalirako olunaku. Kinyiiza ekyo ekintu ekimu. Oba oyita erinnya lyange lyogere mangu n'olemera ku ekyo. Byonna bye yayogera ali mu nsi z'Abazungu. Ensi z'Abazungu ku misango nga gino. Kubanga tulina obujulizi obuliko nkushyuwa obugenda okulya Kalimu. Senganananana ali Canada. Canada okujja akisesinga kintwalira ki? Zino nsi z'Abazungu mpandikira embasi eyo leta kyova navaayo ne mugamba oli fala nnyo ku nze. Ojja lumba abantu ng'olowooza bonna badongo. Sengananana obujulizi obulumika Kalimu nga we buli tumumaze. Sengananana nina okuwandikira embasi ze. Nina okuteeka omusango gwe. Anti kati bye yayogera weebiri. Gino emisango mu Bazungu minene. Nkimanyi. Kati gwe wabadde awolereza oli naawe kiraga obubi bwo. N'asobola okulaba omuntu ng'akabasanya abaana n'asirika. Ate ayinza okuba yali ayogera okuba oli yamuwa information. Nga Kalimu ye yamuwa information. Lwaki yali ayogera ng'ate akakasa atumanyi ffe n'azireeta emboozi. Kati kankulage. Bano abantu engeri gye balwana ffe twali twogera twali tukweka amanya g'abaana. Sengananana we yajja nga wa bulabe
n'ateeka abaana be twali tukweka bambi basigaze n'ateekayo amannya gaabwe bonna. Eyo damage yali agikola ng'agimanyi. Saagala muntu apostinga baana. Yadde oteeka abaana mu. Kubanga tetwogera amannya gaabwe. Kati abo bonna. Naye kati ojja musonyiwa ye. Togenda musonyiwa. Kusonyiwa bano baganda bange be nnwanirira. Wano sirina gwe ngenda sonyiwa kubanga tuli ku mazima bano abaana baakosebwa. Babakozesa bato tebalina chance of life bayonna innocence yaabwe tebalina kye basobola kwekolera. Sister wange agenda setolinga nani tudde mu mazima. Kati nze we sitayimira kulwana ffe tetulina maama tetulina taata. Kati oyagala kuwandiikira Canada naye babeeko balage what kind of a person she is. Ne bano abaali mu Uganda nalabako Kabaata ng'ayogera ebyobusiru abaho bonna kirungi recordings weeziri. Bw'omala oleeta amazima. Ate nze nkozesa example eriwo nti nalabye ku social media oyogera ekintu ku muntu asobola okukukwata nzija kamalirize omuvule amatabi nga nona. Wallahi sirina gwe ngenda sonyiwa. Sikiriza tukiriziganye Zubeda. Sikugaana kubaako kyoyogera ku nsonga eno. Sikukaka kunzikiririzaamu. Sikukaka kuba na kyoyogera. Obulumbi nga gwoyogera ojja okakasa. Kale we baba bakwata kati bakuze yabayamba. Ojja kugamba lwaki oleza omuntu ng'akabasanya abaana tulina obbakuuma. Enkya nja kuba muzadde omuntu bw'otyo teweetaaga kuba mu bantu. Oba olaba ekibi gwe n'okifuula ekyessanyu obulumi bwaffe obufudde ekyokusanyukirwamu. Sigenda kuleka kubanga oba maze okundaga ky'oli. So olumala omukulu eyakuleeta ng'otandika abayingiramu. Olumala okusuula omuvule nona matabi. Ekyo kyo mukisuubire kubanga obujulizi bwe buli nze sirina gwe nalumba. Omulabe wange mmanyi ali ogwo. Kalimiri gye yatukosa ffe tetwamukosa. Kati abo tubaze ebbali. Ekibuuzo ky'oba ombuuza Zubeda mu nsonga zino ngizeemu ki? Era kye mbadde nzirako. Ekikulu kye ngize. Sofa wano we muli by'oyize by'olabye n'ogamba ne kino so kiyamba omunawana ow'obuwala ali eyo omunayuganda ali eyo kino akimanye kino akitegeere omanye ennaku zino ffe twagala ssente otuwulira nga tugamba ssente kintu kikulu naye gweobaddeko n'abalina ssente tuyina kuyiga biki ku bantu abalina ssente naddala abasajja ngaabo. Sookera ddala wano ngenda sooka kutaasa nze kanfokasinge ku ky'abaana n'ekitonde ekikyalo manyi Katonda yatuteeka ku nsi kuno ng'abasajja. Nze okulwanira abasisita bange right yange na buvunaanyizibwa bwampeebwa Katonda. Teri agenda balwanirira baawe tasobola mulwanira nga we ndirwanira manyinaze wange. Kubanga tukkirize Zubeda asobola okufuna abasajja ab'enjawulo. Naye muganda we nze tosobola kuzza maama wange n'addamu n'azaala nze nga nvuddewo. Tekisoboka. Ne mukulu waffe Obama munyiigira naye munyiigira katono. Kubanga asigala muganda wange. Abazadde mwenna abandaba. According to amasimu genze nfuna mu nsonga eno from the victims ab'ensonga eno n'abaliko abakyala b'oyo Kalimirigi n'abalala nga bavictimu ba misango gy'abantu balala bye bajja banyumiza abantu baneesigamu naye ekitonde ekikazi kyandaba nga nze Oluganda asaana. Anti wayimirira n'ovaayo ku lwabwe nga totidde. Kati bankubiranga amasimu ne baŋŋamba ensonga nnyingi ng'ate eyo sayidi nali sigitunuddemu naye nga nsonga nzito. Ng'omuntu ayagala nnyo okukola research omanyi mu Busiraamu tugamba ilimu bahari. Wenfuna information nga mpya nasooka gikolangako research. Kati bannyinyonnyola ebintu bingi banaye kye muba muyiga omuzadde yenna ali eyo kitonde kikazi kye ndi mu kulabula. W'ofunanga olubuto wagenda kubaawo abantu abajja mu life yo abadde si mikwano gyo nga tolulina naye nga balina kye balabye bo balina we babenefiting nga kyesimanyi bakozesa be bamanyi ebyabwe. Ofuna olubuto olwo ojja kwesanga nga wabaayo abantu bangi bajja kujja baagale n'okuyamba mu process. Nze nja kusasula eddwaliro biki balina ebigendererwa. Kati w'otuuka okuzaala omwana wo placenta situla abaana bagiyita batya mu Luganda nabaana si nabaana eyo saaka eyo omwana jjagiramu
bwe tuba tumaze ozzaala bakiyita mwana wakubiri mu Luganda kyekiplacenta ekivaayo ekyo kimanyi n'okutta omuntu singa kisigalayo eyo nsonga nnene nno awo abantu ababi we batandikira okusooka eyo olina eddembe erigisaba mu ddwaliro era bagikubuuza ogitwala ogitulekera njagala mugolinge eyo saaka ebeeramu omwana olina eddembe erigisaba nga sikiwulyangako wano nga bakibuuza iyo anti tebasobola kubuusa gomanyi sente gye bazitunda mu gigolinge eri $5,000 egya $. Omanye ekiriisa kyonna omwana kyabadde afuna nga bebi kyonna biyitira omwo kati golumala okuzaala gwe okibala nti bali bagenda gikukwata bagikusuulira ab'eddwaliro mbwebeera mukasa babyokya ani agambye wali obirabyeko nga babikola obukakafu obuyina manye kimu nti baba babisudde mu kasasiro ekyo mbukiwunya kivunda abakazi mulina okwegendereza Zubeeda olaba ne bino abantu babateekerawo babayiiza engeri nti we mubeera muvudde mu nsonga n'osanga mu woteeri oba ku ssomero ne babateerawo specific part we muba musuula pads zammwe mwebeereremu mwe kitonde muli kizadde mulina amaanyi mangi nnyo ku nsi kuno enaje yammwe nnene kati we tudda ku placenta eyo gikoleko research gwa ndaba genda obuuze ku Google ekostinga sente mmeka wali abazirya nga banoonya kuzza bujja mibiri gyabwe bazirya kyovola mu nsi y'omuzungu omuzungu amala okuzaala agisaba n'agenda naye waka n'akwata flower pot n'agisimbamu omuti era gulikula gulibeera mulungi ekyokubiri omwana oyo oba omuzadde Zubeeda laba nnyo abantu ababadde mu life yo ate omuntu alina ebigendero by'otandika omulaba abeegomba nnyo duniya eno nga bo bafansi oyogedde ku bantu twagala nnyo ssente olaba ono takuta alina akazimbe wali alina akazimbe wali alina emmotoka zino na zino n'okomwava akaagala omuwulira ajja akola ebintu ng'ebyo wajjanga bannaye mbasaba tokwasa muntu gw'otamanyi mwana wo musitula omwana oyo omulaba naye yeerwanako nti omuntu wamusitula nga bebi atandika okukaaba gwe tomanyi kye baba bakoze mwana wo beetagga mufunako lusuna lumu weburuti kaba kasaayi katono gwe tomanyi kye bagenda kukukolera mwana kati wano baba batandika omuregisteringa ewo abamuregisteringa anti kugambye bano ba pedophile abakabasanyi atagetinga famire ng'agimanyi for example badde mukozi we alaba oggwawo ozadde abaana wano atandika ono trauma atandikira ddala kuva nga abantu tuli bato era waliwo ebingi ebituusewo ku famire yaffe nga wembeesinga ku bino amasimu ge bankubira n'obiteeka wamu biraga omwana ajja kulwalako endwala gy'otamanyi abantu evil eye mu busiraamu gyeri iyo gyeri oba batugamba bw'oba ozadde omuntu olujja bwati mugagamba mashallah nga tumunakwata ku mwana wange kati waliwo ekintu abantu kye babuusa amaaso waliwo abantu abalina enjogera bagenze bagipiikinga naye tebamanyi nti evudde wa soosi yaayo ibambye ekyana kiraba ekiso cute pula njagala kiri amatama gwe lwaki oba oyagala okulya omuntu omanyi ezo statement ziba ku baani abo ababi abalina ebigendero ebifu kati ffe tukiraba nga trend naawe okwata ekyama kiraba ebitama binyuma okuluma abo bonna balina bigendererwa byabwe eyo gye bayita evil eye goba tokiraba omwana bamutandiseko damage nga kabebi mukuuma abaana bammwe pampa y'omwana tuzisuula ffenna tuzidiikinga oyo yenna DNA wa mwana oyo abantu bano abakozesa ebintu ebiri evil babikozesa obugoye bw'omwana ojja tuuka nga tokyabulabirira nnyo busuka obungi n'embugaba okugaba kirungi naye omuntu okujja n'akabba gwe tomanyi bantu balina abantu be bakola amalogo gye gali ebyaddala nnyo just nti simanyi lwaki system ya gavumenti ayagala googerako oba mu kooti tosobola galoopa naye nga gyebiri ne mu busiraamu ne nabbi waffe baamulogako kirina kye kitulaga bakuume engoye z'abaana abo ate banerwana nnyo omulabe tagenda kuva wala agenda kukozesa abaana we twali tukula baatuyigirizanga nti oba ogenda ku ssomero tokkiriza stranger kuwa switi tokkiriza stranger kuwa mu nnyumba ako twakayiga mwabayigiriza nti we muzimbye ekisenge eno ne bano tulina obbacekinga abayingira ewammwe
abakosa abantu mu nsonga naddala zino ez'okkabasanya batera kuba bakojja b'abaana kubanga tudde mu mazima Kalimu abakojja baffe yadde tetusobola kimuyita kitiibwa tekimugwana yawasa sisita wa maama waffe. Awo baana mwegendereze abakyala ku baana. Katwamba nina njagala tudde wali ku placenta abantu bano bwe balya olina wogambidde placenta waliwo abazirya bwe bazirya ogambye ne zibaleetera obutakaddiwa baddamu ne bafuna obujja kubanga Zubeda wokola research omukyalo kimanyi woba ofunye olubuto n'oba badde olina organ failing mu mubiri gwo oyo omwana asindika sigino y'amaanyi ngaggo omuzadde akuhiiringa obadde ekyo kimanyi wano science ekiprovinga kati eyo placenta eyo nutrients ezigirimu nyingi kati bano bo bategeera bazigula bazipapira era eddwaliro tetulina na disasula erina otusasula okuzaalirayo kubanga bagenda kulimba ate obawe ssente ate bo placenta eyo gikoleko research ku Google ya ssente mmeka njagala kumanya bagirya batya bafumba bagitokosa gundi documentaries weziteekamu gwe noonyaawo ku placenta olaba abazungu bakulage nti waliwo n'abazungu avaayo naye mu ddwaliro ng'omuzadde obulumi bwayiseemu ng'azaala n'agirya ebisolo bibadde bikikola ebbanga ddene kati abagezigezi bayigira ku kisolo ekyo ebya n'ekisolo nga kiba kigumu birya kye bisooka okupapira nga kyakazaala ne kirya kizza maanyi kati abantu batandika okukikola abagagga bano bazirya bo nnyo so kati abaana ab'obuwala era weegendereze nnyo wano mu ssaawa y'okuzaala oyinza okuba ne relative wo nga mugagga n'atajja mu nsonga yo yonna naye ng'oba ozadde alina okubeerawo mu byetegereze faako bbiru y'eddwaliro asasula eyo time baba bagyagala nnyo kubanga alina kyabalayo kyafuna agenda gitulesinga paka agifune kyamaanyi mu bulamu bwabwe fe abantu abalina omusimanyi osobola jimpa girya naye abantu munnaye wamunnyonnyola nti kino kikola kino ajja kikola nakola ne research ku bana abasajja okimanyi nga nayo theory waliwo gundi badoctors abakugamba wosobola okuweza abambeerera 100 owangaala nnyo okukozesa bambeerera 100 bye baliko akantu nti kali awo kakuliridde kalina ssente naye nga kawulira kati tekaagala kufa kati ne kayiiya buli kimu nkoze ntya okubeera nga nkyaliwo kubanga kati akyetaaga essente zeezo be basindika mukola ebintu ebibiwa ebiti ono omuntu najja n'akuwa amagezi ogikozeeko research so abagagga bano bakozesa nnyo abaana ab'obuwala okubeezaawo bye baagala ebyabwe ne mu Baganda waliwo enjogera egamba obuto buzzaamu ki soma bambi bagirya it's not medically recommended think the placenta seeyogeza bye baŋŋamba byonna nabikolako research olabye ebbeeyi yayo kwerya bisolo wamma byo bizirya kati n'abantu babikola nga rituals abakola bi rituals be bazirya ne cultures ezimu sogedde bya swakaba biriko obujulizi noonyereza banaye mwagala nnyo okuyiga internet temugikozesa just for entertainment osobola okuyigirako bingi tubadde twogera ku bamulya buto bamulya buto nabo kibakolera ne wano tudde mu reality nti buli omu agamba wakulaba n'akawala akatagamba ebuzaamu omusaayi ate nga balinga abeesaagisasaagisa anti bo basaaga naye abaabitandika bo bakikakasa gyekiri katono omugagga agenda lwana nnyo nga tayagala kufa amaking sure nti agenda kukosa abaana 100 naye aba ali myaka emeka ajja kukozesa influence ye ya ssente
asobola obyetuusaako ajja kukozesa abantu ensobi azanyire ku baana bammwe nga nammwe mumutya banemulekeraawo kuba abatiitiizi buli omuleka ekintu nekigenda kijja kukulirira gwe fa bibyo fa n'endwadde zova ku baana b'abantu gwe tojja noonya bulamu mu baana b'abanno eyo nayo mugiyiga so ebintu bya rituals weebiri wano byamaanyi nomanyi no tubadde tubiwadde nnyo budde ffe twabi Nigeria ntugaba n'ebiri e Nigeria kumbe wano weebiri biteevuuna anti kati obuzibu bwetutera okuba nabo ku nsi ate abasiraamu kino kyonna kyo kimanyi tufokasinga nnyo ku physical reality ne twerabira spiritual reality yaffe nti omuntu otuuka ne weebaka oba weebase olina kye bayita consciousness kumpi oba mulambo kati era ne wenfa mu busiraamu bakakasa nti bajjamu ruhu esigala eyo side tetugisomaako oli atwala advantage bino byonna babitegeera kati akozesa advantage ye n'akozesa consciousness yo naye lwokuba abantu twayibuula nti twagala kukola research na kusoma kati duwa nnyingi ze batuyigiriza zitukingiriza ffe abasiraamu zitukingiriza ku maki kwebyo majini malogo abo ab'ebiiso kati bino byonna twabivaako olw'okuba tugoberedde nnyo ensi omuntu oli alina engeri gye bagenze nga beetegeka bajje nga bakulimba nti kati ne mu kooti okupuluvinga eddogo bannayo oyinza okumenyekereyo okomekereza bakuyita na mulalu nerooza lwaki bakyewala nnyo ekyo ekintu kyogerako we bayitira bo bakuuma ekyabwe ne bakisibako ne beerookinga kati abazadde mwebereremu ate abaana ab'obuwala bano njagala ssente nina gwe nakyazaawo naagaye ku ssente tolina kyomugamba niwe kuba kutundamu bakola ku ssente olaba abantu tulina kye tuganya okuyiga nti intamasi eyo gye twavinga omuntu okwegatta ne munno alina nnyo kyatwala mu ggwe naawe olina nnyo kyotwala mu ffe twasigala tuli ku kino ku kyensi eyo energy gye musheyaringa ogisheyarinze naani okutta ekisajja kiri mu myaka 6 kikwebaseeko ng'omanyi gwe kyofiiriddwa ng'ojja lowooza nti gwafunyeemu akugulidde iPhone 17 naye atutte ki anti baga talina kyatutte anti wookiraba naye eyo gundi yamaanyi yasiiba akyogera wano ng'agamba omuntu kwebakako aba akututteko emikisa gyo miyitire aba alina kyakoze kinene n'okweyambuliramu n'akussaamu ebisiraani bye n'agenda kubanga gwokyali innocenti bano abasajja baba bakoze ebibi ye alina kyakututteko gwe tokiraba ng'ofudde emmotoka na iPhone gw'ojja balaba balina ebintu bye basaba abo abantu ebiri strange bakola zi sex orgies yayagala abeere akozesa abawala 2 3 mu mulundi gumu bino ebintu bagenda babiyigiriza abantu nabo bakopa bikope tebamanyi naye mu buwangwa did never make sense ne mu ddiini omuntu otuulaawo oteeka abaana babano mu maaso beekola bino ebintu nga gw'olaba bana pona abagagga tebakyalaba wano okusimu oba oku TV senteze awo bavuuka bangi baavaayo wano nga beewaako obujulizi lwaki okubya omugagga waffe abadde atuwa ku ssente babuuza nga abawaza ki agamba oyo omusajja abadde akuyita n'akuteerawo omuwala ate ng'omuwala aba mulungi jjukira yakozesa nnyo bakyotala gwe newebaka n'omuwala ate ne bakusasula ng'omugagga olwo akola ki bano nga bali awo beebase nga naye atudde yeeyambudde alaba era ye kati omanyi bw'otuuka ng'obadde okozesa amaanyi mangi okupenetratinga abaana bato otuuka nga meloganiyo okwenyigiriza yanafuwa yafuna obuzibu kati eke yasigaza kantu katono nnyo just anoonya kano kafiringi kakuyuwa kati omulala yasooka ye najja n'ateekayo buteesi wano ng'amala kyafa nno kyekitwala ssente kyafa mugambye kati nkuyigiriza nze nali mpaana kalimu wano era mu bantu abagezi bemmanyi mumanyi naye alina obunafu bwe miyimo nakikugamba kuyimayima ekyo kiraga weakness y'omusajja oba tosobola ku holdinga sexual desire yo Kalimu oli so weak is the biggest coward by the way yeekwese mabege naye nga mutiitiizi ate naye kati
tuyinza okuba tumunenya kubanga naye wandisobodde okulwanyisa trauma yakutuukako ng'oli muto oba naye baabimukola anti kati kyova nkyogera kino wandigirwanyisiza for traumatizing nze tetuli mu traumatizing abantu singa yali musajja w'amaanyi yandirwanyisiza trauma n'ahealinga nga nze nasobola okuhealinga byonna bye najja ndaba era nalwana nnyo byatuukako time nga neewulira n'ekyaye ne mu kuva mu kwekyawa neebaza nnyo waliwo famire eyankuza era baba baana ba Zubeida waliwo omukyala ne Muhammad Juma bazaala abaana baalirako taata wange be bandeze bino be boogera mu kalimi atulera ffe yatutwalanga ku ssomero ate yonna ng'alina kyanoonye damejinga we natuuka nga mmenyese nadda mu famire yalerako taata wange ne bantereza ne banziza mu busiraamu alhamdulillah nebaza Allah nentandika okusaba dduwa ezo dduwa banezitukyingiriza gwoyinza osaba Katonda leero dduwa n'olaba nga tekola Katonda agenda jansalinga time wogyetagisa okimanya ebbanga Zubeida gye nze nsaba basisita bange bave mu mikono gy'obulabe natandika dda naye nga ndaba tebituuka ndaba bannaaye omusajja ali mu balimba balaba tebalaba alhamdulillah nebaza Allah w'amaanyi etuuka time bano abantu baba bakola abantu ebibi olw'okuba otuuka n'obeera comfortable mu bubi bwo kuba omanyi teriyo alivaayo kutambaala kuyimiriramu kati bwe bamala okukozesa abantu bano batuuka ne babasuula ngalaba yo useless nakugamba Karimu alina gundi gy'akozesa ali manipulative nnyo ate nga dark manipulation gy'azanyisa tigwakozeseza kati alabye olina abaana abadde akuwamuko life ennungi akutuuza mu nnyumba atandika okumma emmere jjukira gated community takkiriza na muntu kufuluma ngambye baatugaananga okulaba bannyinaze baffe kati atuuka akusudde g'omanyi ye yekka a source of life ayagala abaana kunyigira ku kisenge paka ojja baleeta obamuwa abalabirire ebyo wali mubuuza ensonga lwaki abaana yabasomesa ogenda kuddawa olina ki ky'omanyi gwe bakutraumatizinze okuva nga oli muto bakuguruuminze aba akuyina taata waffe yali mukwano gwa Karimu nnyo nolaba mama gwe weesize eki osembeza abaana be eri omusajja oyo obulabe bwe obwerabira Obama temunaddamu kwogera yadde kisobola anti muganda wo walaba ensobi ekyo nkikkiriza eyo right nti Katonda yakyagala bw'atyo muganda wange naye ku kye yakola nze Zubeida okuvaayo okuyimira ne bannyinaze bange sisita wange yali atandise okuvaayo postinga ku social media yasooka Baida sinze yasooka Rina yasooka Rina yennyini ate nga ndabanga yimutiitiiza kubanga yali aŋŋambanga ne mugamba Rina will support you only if you stand kubanga nze Karimu traumatizinze mu ngeri endala nze tambusingangako sexually nze siwaayiriza ne mugamba Rina ofuna obuvumu obwogera nja kuyimirira nawe paka kufa kwange era Rina we yavaayo okwogera video ye yasooka nenjiraba ku TikTok nasanyuka ku mutima gwange nenga sister wange yeyimiririddewo Zubeida nengamba katwa nami najja Karimu kimaze omuvaako to breaking the chains Rina wapostinga video munange omuwala yasooka ogira bamuyita Priya naye avaayo n'ayogera ate ng'ali ku side eri ayina ekyamuluma ngenda kyogera kati Priya walaba video eyo nga Rina agipostinze Priya nankubira essimu Priya twali tumutwalanga sister waffe Priya mukunkubira essimu nambuuza gwe Rina akoze biki ebyo ne mugamba akoze biki lwaki apostinga video abagagga tebabalumba bw'atyo alina kukola bw'ati story ya billion 2 gyeva alina kukola bw'ati kati nze alina bbaawe bambi baŋŋamba kukuyeta biriimu ono yabimuteekamu baayawukana dda bba wange kuku mukwano gwa Karimu katukole bwe tuti okimanyi nga ffe tuyinza okwogera ne Karimu n'abawaayo ng'obuwumbi 2 musirike temujja kuwangula musango ne mugamba Priya sister wange waba asobodde okuvaayo n'ayimirira toleeta wano ssente gwe tomanyi trauma kyeki muleke ayogera ajja obulumi ku mutima ajja kuhiilinga era nange kwe kusupportinga sister wange nange nenvaayo nenkuba nendeeta sister wange n'ayogera nendeeta n'omulala n'ayogera waliwo kazini waffe bambi yatuuka n'atya naye ate naye ayina emboozi ng'ekwasa ennaku kati
Priya ekyamuluma yali ayagala kubeera buloka mu biliyoni 2. Kati be baleeta ebisonga byabwe ebyo biliyoni 2. Zubedo kimanyi nyowe najja wano okukola naawe interview bwe nali nyambadde mutume yalinaki nze ni musajja musiraamu n'akatima akakkufu. Zubeda nze nave wa Karimu nabireka byonna kubanga yali ampako nyumba ngerimu esi naye nga alangira. Karimu omuntu ajja okuteeka ku hoteli akuwa omulimu akugambe osobola okulya wano leero ogenda oteeke enkoko kuki wallahi abinoonyereza enkyajja akulangira essowaani walidde enkoko yange walidde sausage wange wanywedde juice okomekereza oze ku street wotandise okulya oli Rolex ku survivinga. Kati awo tuza ku biliyoni 2 bagiremezaako nnyo. Kikeni munaye we yavaayo n'ayogera ku bintu ebyo. Nali sigenda kukola bulumbaganyi ku side endala nga nze focusingize ku kya sistange nze mutima nali mmanyi kali mu myaka gy'alina kati wovaayo n'oyogera ekintu kyakoze ajja kwekuba mu mutima era nga njogera nnyo nga bambuuza kati wavaayo n'ayogera osobola omusonyiwa ne mugamba busiraamu butukkiriza mu kusonyiwa era we yeetondera basisita bange twali tusobola bwe yeetonda ate bamusiba amateeka bamusibe naye we tudda mu ewa Katonda aba yeenaazizaako wano guno omusango gw'okusiba ku poliisi tekirina kye kitegeeza kino kitono by the way nze bankanga wano ne defamation ninze bagikola eyo move ako katego nze nange nayogera nga amanyi musobola okuvaayo ne munteekako defamation byenjogera byonna nja bipuruvinga Zubeda beetaaga bujulizi sikyo abantu basiba bambuuza bujulizi nkulaga obujulizi bwe nnina onaabumira sijja buuza nnyano ku social media ku gundi naye nga nja bukuwa ogenda kubaako ne kopi yo okimanyi nga Karimu okumu expose nga tekutandise leero sifa abasoose waliwo omuwala wa Karimu bamuyita Saara ya traumatizing omwana oyo yamutandikako naye nga wa myaka 8 ate muwala we gwazaala Saara yavaayo n'akyusa n'eddiini nadda mu bulokole ne bamubuuza lwaki kati laba omuntu omaze okukola omuntu ekintu banako n'engeri gy'ali actinga ate gwe n'oreactinga bubi. Karimu omwana we yakyusa eddiini baida banaye tulina tusoketereze kino kikulu. Karimu musiraamu naye mu Ismaili si musiraamu nga gwe nange bakojja tebasaalanga ffe balina emizikiti gyabwe bayita baagakaani abo bategedde tebalinga bana abasinza Ismaili Ismaili community eyo si waffe era bana chairman wa Ismaili mbanyi basinga bamanyi Oluganda abo bantu bali bambuuza oyomba n'abantu bamanyi Oluganda nsaba kumitinga nkunyumize musajja oyo Karimu talina bulungi bwe yali akoledde ku ddiini noonyaayo kyalitenge limu Karimu oyo ayamba na kigendero anfuniramu wa si musiraamu nga ffe tuddayo ku bujulizi tubadde si musunni si basiraamu nga ffe tebasinza Nabbi Muhammad bali mu bushiya abo era balina ebyabwe nga twawukana nnyo mbamanyi kati tubadde ndi ku Saara Saara wavaayo n'ayogera n'akyusa eddiini alina bye yayogera ku bintu ebyo taata we byamukoze amawulire wetudda before social media notresinga Karimu baakamu exposing emirundi emeka nga abikkirira waliwo akafaananyi kajja ku red paper ng'alina omuwala bamuyita Sherini alina emyaka emeka mu sawuna ne babakuba foto bagiteekayo mu mpapula z'amawulire batandika okuwandika ku Karimu oyo dda nga ffe tukyali n'abato nga tetunamulwana nga tubimanyi naye nga temumanyi we mutandikira oli myaka 16 14 ogenda lwana otya batandika dda omu exposinga mu mpapula z'amawulire Karimu oyo alina ebintu byakoze abantu Karimu alina mukwano gwe navaayo nemubuuza wano ku social media nemubuuza ndeete Nadimu ojjukira Nadimu ensonga ye yagitegeera abantu be bataategeera kati Nadimu yani kati nkuyigiriza Karimu n'amanya banamanya mugakwate bulungi wano Nadimu waliwo muzeeyi waliwo ne mutabani wa Karimu gwe bayita Nadimu
bamuyita Karimu bampita Karimu. Erinnya lyange Karimu balimpa Lwoyo. Bino ebintu bitegere. Amina yeewa obutwa nange nina sisita wange bamuyita Amina. Kati awo njagala amanya mugakwate nnyo kubanga abantu oluusi babuuza lwaki kate gwe bakuyita Karimu. Taata wange teyali musiraamu. Waafa ne batusiramula abafamire yange ne balonda erinnya lye bampa. Era nze nali njagala nnyo Karimu oyo nga ndi muto olw'okuba yali avuga emmotoka z'empaka ate nange yankubako huuku eyo. Ne mugamba banna emmotoka z'empaka nzagala ngamba oli kula ndi kufinansinga biriwa. Aho baako kakukwatira ke weegomba ng'omwana n'akakutulugunyizaako ako n'akunyigiriza. Oyo omwana we Sarah waliyo audio. Fayiro gye ziri ng'ayogera taata we bye yamukola. Wano si ffe kati abamulumiriza muwala we. Karimu mukwano gwe Nadimu yamu approachinga. Ng'amaze okutegeera kati naye yamukweka nnyo. Omanyi abantu bano balina engeri gye bazannya mu public beewoomya mu bantu nga mulaba talina buzibu. Era naffe mu public ng'azannya nga muzadde. Newadde eno mu mayumba kyabeera boy. Oyo mukwano gwe azuula omusajja kyali. Amugambako, amulumba amugambeko. Amugambako Karimu yayogera. Olina audio ssebo ng'oyogera bye wakola basisita bange gwe kennyini weewaako obujulizi. Mutubuuza bujulizi tugenda buleeta. Audio gw'ogirina? Zubeda nkugamba nze agirina ne bakeera ne bankuba amanda. Baba bajja kulowooza nti baba baazikizza. Audio eri ne Nadimu mukwano gwo. Era yasooka okuntuma ng'okola gentleman's approach. Tolwana naye nnyo. Nga bakyamulumirirwamuko. Naye kati twatuuka olaba omuntu waba akoze ebibi atuuka n'aba comfortable mu bibi bwe. Karimu kijja. Mutiitiizi. Karimu tolina buyinza, olina just sente. Baŋŋamba ng'olwana naye w'amaanyi. You have money, you don't have the power. Power eri mu bagavumenti. Ate banaye justice gyeri. Kooti abantu we bawangulira. Ngoze n'obujulizi nga tebumalayo kubanga mu misango nga gino obujulizi bwo bulina kuba n'obujulizi. Njogedde ku audio nga yeewaako obujulizi. Yayogera amannya ag'abaana bazze ng'akola ebintu. Mwennyini waliyo audio ya muwala we bamuyita Anisha simwogerangako. Bino abagenda okukuba be bandagira obyogera. Anisha ng'ayogera gwe bye wakola. Baana babe. Anisha muwala wa Chama. Of which Karimu oba kweri toli coward. Lwaki abaana b'abawala abasatu wabaddusiza Uganda? Ate bw'otuuka Dubai olina we wabatadde. Toyagala bawa ssente bapanishinga. Why are you punishing them? These are your children. Waliwo abaana abafulumya. Abafulumya basatu. Anisha, Karima ne Nabila bali Dubai. Ate mu kutuuka eri bannaye oli mu kwongera kumpa buwi bujulizi buli lunaku. N'abadiikinga abapanishinga amanyi basaawa yonna bayinza okukola ki? Omuwaako obujulizi. Kubanga waliwo yayogera kati ali mu banyiga. Tuve ku abo. Tudda ku Grace kati nkunyumiza wano buli eyagenda n'awandika statement n'abakugambye dda. Tudde wa Grace. Grace yalina muwala we bamuyita Aisha. Aisha bye baamukola byali bingi. Muwala wa Grace mwennyini kati tunulira Grace oyo ateekayo omwana ow'oyo muntu aba muntu ki? Grace okimanyi nga Aisha yali awandiikanga diary. Omanyi mugenda kujja nga obujulizi nti olowooza muli bagezi. Mbalina yawandiikanga diary ng'awandiika bye baamukola mukono gwe. Kati ate mu maka ga Grace mwennyini waliyo omukyala nga mukozi azaalira Karimu omwana bamuyita Basimu. We tubala emyaka gy'omwana oyo kati ne tukwata maama we simanyi bamukweka simanyi gyali naye nga tujja mufuna bambi vaayo olwanira eddembe lye baakunyaga n'omwana tomuyinaako access tolina kye wafunamu.
tubale emyaka gye yazaaliramu. Mwana yalina emyaka emeka oyo omukozi? Ddwaliro lyakozesa baliyita Case Clinic lizanye paati nene mu kubikkirira ebintu bya Kalimu. Omuwala oyo yazaalirayo nga alina emyaka emeka? Yazaala omwana we. Obwo nabo bujulizi buli awo. Nyamba wano police mu investigation. Tudde ku Cisse. Case Clinic brand nene tekusuwingi. Bw'oba ogiwaayiriza. Teyazaalirayo. Obujulizi obulina nti yazaalirayo. Nga yennyini yabyogera sinze. Ntegedde? Mugume mbaleeta. Alhamdulillah. Kati wali abawala babiri. Kambogera amanyi. Ayita Leila ne Bilkis. Bwali buto. Cisse yali asoma ku Taiba. Cisse kwe nkugamba bamukozesa nga alina emyaka emeka? Mukyala Kalimu kati. Ng'era wobiringizaamu alina ebyobugagga byamuwadde nga bingi. Nakugamba abantu bakozesa blackmail okujja ebintu ku Kalimu. Nga talina mwana we ge yali awaddeko ebintu ebyenkana bwe bityo. Mu bakyala be bonna bamuzaalidde talina be yali awadde, era bangi baavu, basinga bafudde ddalu, bafudde nga balalu already. Trauma ona amanyi okuzannya obubadde okumenya ng'omuntu. Nebaza alde wange kyagaana, nebaza sita bange nabataasa, tebaatuuka ku stage eyo. Oyo Cisse yakwata abaana essomero lya Taiba. Police gendayo investigating Kalimu yasomesezaayo abaana abawala bameka. Ate yabajjangayo emirundi emeka ng'abatwala wa tagetinganya abantu abatalina bazadde nkugambye. Era ne Bilkis baloopako Kalimu omusango. Guno gwennyinyi kabasanya abaana. Baabikkirira era baakwata abaana abo abawala ababiri ne babatwala abo bapimire ku Case Clinic. Balabe baba bakozesaako nga bato. Ne kivaayo nga kiprovinga nti tebakola ki? Kyovola wangireese Case Clinic naye ejje. Tujja kutoba. Olirwedde singa ejja ku defamation. Kuva lwe natandika okwogera sirina gwe ntya. Nabo tebamanyi bandi mabega. Sisobola bakulaga. Case Clinic eyo basisita bange baba bajjanjabiranga. Waba wali weebaka ku baana abato kitegeeza chances z'okufuna olubuto zaali nnene. Bo baali tebabimanyi nga bato. Babatwalanga eyo. Byonna bye byatuukawo kati babinyumiza nze mbiraba byonna. Babateekanga ku family planning, wateekanga eddwaliro lyateekanga abaana ku family planning nga liraba. Baana bato. Oyo omwana yazaalirayo nkugambe maama Abbasa yazaalirayo omwana nga alina emyaka emeka. Omusango gwa Bilkis baagubikkirira eyo. Sirina gwendeka. Sikyalumirirwa kubanga nabo bali mu kuzannya ddate. Zubeda natuuse wentegeera nti Kalimu yalowooza mu mutwe gwe nti ffe tuli bakasowera. Agenda just tuzingako atuukirize kiri kye yatagetinga abadde ayagala bano baana. Yatandika okubutafa ku basisita bange okubajjako obuyambi okubasuula nga balina abaana. Tandise obbasomesa nti bwatyo bwatandika. Mbateeke mu boarding bajja kuba sibalinaako access. Headmaster aba alina ssente mmeka oba principal ku Kalimu. Okukolako omukwano kyetaagisa simu emu. Bwatyo bwa penetrating essomero ng'atandika kusindika muntu jjayo omwana. Era wakakolako n'ennyomba batuma Eriya agende ku ssomero. Ajeyo omwana erinnyo lyali muluma oyo omwana alina kukubira sisita wange maama we. Bwatyo watandika emizannyo nkuuma nnyina kusoma gwe. Eriya baamuwa $100 just kukolako. Kubanga kati yali atandise alowooza afunye kyayagala. Awe ntandikira kati okuba omukambwe ennyo. Nina conversation nga mbinyumiza mutabani we Idris. Oyo mwagala nnyo ng'omuntu tutobye wamu. Nangamba tekisoboka kyayagala kukola bwebiri. Kyali ku Cisse abo abaana abawala era omusango gwakomekereza baguvudde mu kkooti. Bino ebintu byonna tugenda bitrace. By the way buli looyo abadde ataasa Kalimu ngenda bayiganya mwenna. Bwe mutavaayo ne mumpa fayiro ezo mu bulungi zeetaaga. Kubanga amanya wallahi manyi buli kimu Zubeda.
zidde ziyamba wano twagala fayiro nga zimuwerako. Karimu akoze abantu ebintu bingi. Takubirangako simu paka kati yadde omuntu wenna. Oyo omwana gogamba mukwano gwo. Oli njogera naye oli sirina kyenzo. Anti tafuna budde bwogera na taata we namugamba vaayo weetonde ku kino. Agezezzaako naye waliwo omuntu ng'atuuse level nga ego ya mulya ng'amanyiye tewaliwo kisobola mutuukako. Ng'amanyiye waali teri asobola mukola kintu. Ne wano mu gavumenti omwo mulimu abantu nga bazadde. Bajja kuleka emisango emirala naye tojja kubeera ng'okabasanya abaana bakutunuulire butunuulizi. Nina abandi mu mugongo besijja kwogera. Karimu ebibi byakoze si bitono bingi. Karimu tavudde mu misango. Tuveeko mu kino ekyokukabasanya abaana kubanga ba victim bangi ate bambi temutya. Muveeyo tulina ne protection. Come make your statements against him. Mujje muweeko obujulizi. Gavumenti n'abakuuma. Olaba nange kati okunthreateninga kati bakulya. Nina enamba y'essimu eryo. Gwe kunkanga bubukanzi oba oli wa poliisi oba oli waki ne ngiteekayo nga bakulya. Zubeda nali wano naawe ne Shalom. N'oŋŋamba ngenda wa? Siriiwo. Olowooza lwaki gyendi ebweru? Simanyi. Yali asobola okundoopa defamation. Lwaki tagiteekayo? Karimu si musiru nkubuulidde. Teekayo defamation nzija improving eyo nayokera. Naye kyemanyi yo Case Clinic ejja giteekayo. Egiteekeyo. Tebirimu. Kuba brand nnene. Nnene esinga Karimu. Emusinga. Case Clinic nze baginjanjabiddemu kuva nga katono we kati nkalabe paka we bakazimbye. Wayamba ba complice ababadde mu kintu kino naye bonna mbaagala. Toyina gwogenda kuttira ku liiso. Ono mulabe wange njagala bamusibe ye. Muveeyo namwe muweeko obujulizi oba namwe mugendagenda naye kubanga muyambye mu kukola kutulugunya abaana. Stephen Mayanja kireebeesi wa Karimu musajja mukulu talina keyekoledde n'emmotoka nti bagulira bugulizi osiiba oli ne Karimu. Ebintu by'okoze abaana b'abantu Stephen Mayanja. Ate ekisiru ekyo kisobola n'okuba essimu. Omanyi kirina amalala kitambula kikutte amasimu 2 eno n'eno 2 ne kipapala kitambuza nga kyaziwe ki. Bakikola nkiyise kireebeesi kubanga kyali tubadde mu imperium tetulaba mulimu gwakola. Ye just Karimu waba wagobera n'avimba bwati. Stephen Mayanja by'okoze abaana b'abantu. Ng'oyamba oyo bano bapimpu be bano basasula weebaka ku muntu ajja kugamba njagala Stephen Mayanja akwebakeko ayina ne banna abalala temunkwatako nnyo mwenna muli bugasiya. Driver we Medi bemukoze abantu bino byonna obujulizi we buli. Bigenda balya. Njogedde ku Stephen Mayanja tudde Karimu ng'omuntu. Karimu abaana bakyamu abakola ki abatali babo. Baleeta emisango nga gikusanya ku mali ya maama waabwe n'anyigiriza abaana abo n'abanyaga bino ebintu byaliko ne ku mawulire byaliko era wano we navaayo okukuba Karimu ne babizza. Bintu bino byetaaga obiringiza nnyo. Yabanyaga okutuuka n'onyaga abantu paka ekijja gye babaziika go amaanyi olina genkanawa. Abo abantu we bali bonna era bannaye mujje twegatte wamu tumutwala ku luno talina waalemera. Omuntu eyewaako n'obujulizi oyo aba anyuma. Nga tuvudde ku ekyo baaloopako Karimu wano emisango gibaddeko ku social media. Waliyo egy'abantu ebyo sijja byogerako olw'okuba sibimanyi. Naye kati kanjogere njigirize Karimu nk'oyo kuzanya kye bayita Fool's Theory ngikozesa nnyo Biden neefuula omusiru nga mmanyi kyenkola oluusi. Karimu waliwo natuuka ne njogera ku nsonga emu abantu bannumba nga tebannumbidde kiri ekyokugamba nti akabasanya abaana. Nabuuza Karimu agenda ajja looni ku bizimbe bye? Sente nga talina waaziteeka azitwala wa? Kiki kyali mugezaako kukola?
abantu abamu ne bankubira bagamba tolumba bizinesi naye yansibako obukadde biliyoni 2 z'atalina bujulizi nti nali nzimusabyeko. Bwe nayogera ku kintu ekyo mwalimu abagezi abatono abankubira ne bambuuza lwaki wayogedde ku kintu ekyo. Ne ngamba omuntu ono nze nga musoma nategeera byonna nti wetumulumba we tuti ajja kwagala okukola bwati kati naye wenjagala omulabisa nja muteekayo mu bakamaabe oba mu gavumenti zemanyi buli sitayiro Kalimu jabbiramu omusolo mukulu wa URA kwaniriza okwogerako nange nkulage buli ngeri gyakubamu taxes invasion ngimanyi nze siri musiru Zubeda nali nkola ne Kalimu nga ye yali amanyi amaze okumenya ono tategeera kino kiki eno ndiga naye nga am observing kugambye wobeera omusirisi oyiga ate buli kyotunula kijjeemu essomo. Kalimu olina kantu kookola ojja okwata ebizimbe ebyo n'abiyuzinga kangezese kimu for example Equatoria n'ogenda mu banka eno n'ojjayo loan n'okozesa ekizimbe kyekimu n'ogenda mu banka eri n'ojjayo loan n'okwatagana n'ababbanka ne bakuwa ssente ezo ssente n'ozikwata n'oziteeka mu bavubuka bali Dubai manyiko erinnya ly'omu bamuyita Samiri bakola stock exchange ebyo bi forex trading biki n'akola ssente ezo teziri mu kudda mu ggwanga oba gavumenti oli mugiwaako musolo si gye bayita money laundering ali mu kufulumya ssente muki mu ggwanga mu bukujjukujju egyo emizannyo gyo gyonna ngimanyi singa nali njagala biliyoni 2 nali nsobola okublackmailinga nga nkozesa eyo paati naye kati kambyogere byonna wano abantu ensi ebitegeere gavumenti mulingizeewo nnyo awo ate awo omugenzi ate mu bizinensi ate kati ye kyatukoseza naffe kitono tuliterera ffe Zubeda ate okulaga nti navaayo mu byogeddeko nga njagala obeere weekubeko mu mutima wavaayo n'obulimba oyagala kugulira bakojja baffe babogera against us you're using money. Conversation eziri wakati wa Obama ne anko wange nga zirimu ne minisita w'obbalamu oyo tuzirina nga mwagala kuwa abasisita bange wabula muli so cheap miliyoni 8 ku bye mwabakola bajje boogere nti twali twogera bulimba bagezaako kutuukirira bannyinaze ali basisita bange ne bababuuza kyemutegeeza mwagala tuwa ssente for what do you want us to say nga baagala nze banfune mu kifo kimu nze Katonda nkuuma nkimanyi mu kifo kimu bankwata ka defamation omuntu gwe wakola obubi golooza abaana basiru nti bajja kuvaayo benyinyi ate oli musiru wandifazali wandiguze nze gotalina kye wakola nze nzije njogere naye bali bewakosa ate boogere nti balimba ezo conversation tuziyina muganda wange ne anko wange nga Balaam yali mugezaako kurwaninga eyo show si mulundi gumu mirundi 2 weziri audio conversations era wano ku police Balaam yawandika n'agamba nze nkikoze eki nga mukola zino statements omupoliisi eyaŋŋamba minisita wa gender baŋŋamba yawandika n'agamba nti poliisi eyinza okulowooza ekintu kiri mu mukono gwe naye akikoze eki akivuddemu ewazanya move ya kigezi naye ng'okikyalimu wali yali yeebikkirira Balaam eno ensonga agirimu nnyo togyejjaamu not soon nkulaba weefuula nnyo yes man weegonze eri abantu abalina obuyinza kiki kyokweka minisita Balaam what are you hiding mu ministry zonna era eno mwakutotyo gifune ekyo ekibuuzo nkibuuzizza nnyo nga tebanaba muntu ministry basooka ne banoonyereza oyo asobola oyimirirawo abaana kubanga ffe bakosa abaana Balaam akoze ne Kalimu ebbanga ddene Balaam ebivulo ebibadde ku didizi abadde abitegeka nkugambye tulabye Balaam nga tuli bato Balaam yali market yawo ku Equatoria lwaki yajja n'atuula mu position eyo ekyo ekintu nkyebuuza how did they manipulate that
Did the president just give Balaam that place or there was something? Oba bamulimba batya musajja naye ajja akuuma eyo position etaasa ono munne nfanfeewo era ne statement ye Mwajira gye yavaayo n'akola njagala ajje agambe neyo statement lwaki yalimba you a minister wagamba Karim yatusomesa na yagamba n'okugamba nti taata waffe yamutukwasa Balaam ffe okujja wa Karim nga maama waffe afudde n'agamba mbu yatusomesa bulungi yatulabira n'atuwa n'awo okubeera n'atuwa ne capital nze nina obujulizi nti family endala yankuza Karim yatusomesa nga wava ku ssomero ddayo wamwe mu kyalo baana bawala be yali ateeka mu mayumba. Why did you lie? Lwaki yali alimba okweka ki? Mu mboozi z'abavictim abasinga mwoli ng'oli omusajja akozesa erinnya lyo okutiisatiisa abaana abawala tokivaamu kikomawo. Ate bannaye mbadde nsaba tebamuwa baminisita kuno omulundi bannaye munyambe aba gavumenti abazadde abali eyo temuwa baminisita mumutulekere wano naye akomewo mu kino njagala naye kimutwale obikirira otya omuntu omubi Balaam omanyi buli kimu sikyayagala kweka. Sister wange yateekayoko omusango mu 2019 yali 2009 ng'agamba ki eyo Stanley yajjogerako Stanley Ndawula nga balina ka video against Karim ne baswearinga affidavit ne Stanley bambi yagezaako Stanley Ndawula alemereko ndugu obujulizi obwo Balaam yabubuza oli minister w'abavubuka n'abaana Biden teyali just yali Balaam. Sister wange n'atubala nti ono mukwano goli kankozesa ono tumulaga omuntu byakola n'okwata abaana abawala nawe kwe kuvaayo ezo emboozi z'okugulira sister wange Range Rover biki ng'alina kyabikka Kalimu mukodo akuwa ekikye ng'alina kyagula oba kyabikkirira oba alina kyagenda okukola wakuweera ssente. Emboozi tukyali kuyo musajja wange bana URM nkubire ku ssimu balage emyaka gyamaze nga abakuba omusolo baga bampulira ssente oba whistleblower sigenda ndi mwavu mujje mbalaga omusajja oyo w'abasima akuba ssente nga tasaasidde kati oyo gwe mwagala okuwolereza kati nzireko ku bakojja bange bakojja babavaamu babavaamu sente munaye ekola ebintu bingi kati Uncle Osman kutunuulidde nze ni mwana wa muganda wo mwanyinaze yegwadda ku maama waffe nga tuli bato taata waffe we yafa bambi nasooka nga nabbanyiigira nga manyi be baayonoona bino ebintu ebisinga era nayogera wano naye munaye ate best friend wa taata wange yajja n'awoza yaŋŋamba taatawo nga tanaafa ategeera nti alwala oli yali musuubuzi yakwata ssente yatandikanga okutunda okusuubuza n'asavinga n'akwata 70% of what would have been his wealth mu cash n'azikwasa Karimu. Sente zalina otulabirira baazimuwa Karimu totulabirirangako watuzanyisa na ku ssente zaffe taata waffe yakuwa ssente era akirumiriza waali mukwano gwa taata wange nfanfe bagezaako ku approachinga ng'abazadde n'olaga era ejjoogo oyo kojja waffe Osman ku ebyo baazanyisa ako akasente akaasigalawo ye ng'omuntu njagala mukunyumize yani Osman alina abaana be babiri alina mukyala we bano babeera bakazini bange ng'omuzadde bayawukana bato nnyo ye ne mukyala we nga bakyali wa taata waffe Mbale abaana we bagenda paka leero tabeerangako mu paati ya life y'abaana baabo era muwala we sijja kwogera amannya gaabwe mukwano gwange nnyo oyo nkulaga kati yoyo yakwata basista bange wano n'abazza nga bakomyewo eri we nakugamba we nategeerera bino ebintu ne babazza ewa Karimu. Osman
Wali olabyeko ku muntu akuba maama we? Wakuba maama wo kalambibbi omugenzi. Gw'oli muntu n'abaki? Yakuba nnyina. Okojjawo. Gwe baleeta kati nkulaga omuntu nga n'abantu abasobola omulumiriza ebintu bino byakoze gye bali mbalina. N'okuba maama wo mugere. Nga tulaba. Kayiki? Olaba kisoboka omuntu okuba maama nze ne nkusanga ng'okube Walaizi Beda ne oba gwe Moses Golola twereega onkuba n'onzita naye omuzadde engeri gye mwegomba era nina andeze engeri gye mwagalamu n'omukwatako banayinza okufa naawe just olw'okuba ndeze nandaga obwagazi ng'omwana kubanga nze olaba ofuuka mulekwa weegomba kubaako just na maama oyo kojja wange omu Osman kulaze baalya sente za tata waffe. Ekyokubiri yalemererwa responsibility ye ng'omuzadde abaana bamuviira ne ku mbaga teyalinnyako abawala baatuka n'akula. Omwana omulenzi toyogera n'abaana bo g'oli responsible gw'osobola okujja n'oyimira mu maaso g'omuntu. Ebibi byo naawe bimanyi bikweyimirira ne bizinesi zo z'okola nja ziteekayo. Omanyi nze saagala kati muntu yenna. Tokyayagala muntu yenna agezaako kuziba. Nga akola obubi. Ate najja awolereze. Nze omulabe wange ali ogwo. Karimu. Woba ojja jangu ng'oze kuyamba ng'oyogera mazima kubanga mweno omusango mwali. Okwata abaana bawala n'obazzaayo wali okola ki? Tudde ku Jomba Azizi. Oyo first born wa jjajja wange. Azizi yazza omusango. Gwekuusanya na bino. Ebugiri eyo. Bamukwata n'omuwala wa myaka 13-14. Era nyini kuzza misango egiti eyataasa. Kalimu n'akwata akasente n'akuteerayo ne bakuteeyo fayiro gy'eri boy. Naye tusobola ogizuukusa. Ofaanana n'oli. Wakwata omuntu oli myaka emeka omanyi okuba nga gwe first born laba kati nze wenenkana emyaka ndi 36. Kati oli ate kibadde wano recently before COVID-1. Oyo kojja wange aba alina emyaka emeka ne bakwata n'omwana w'emyaka 13-14. Naawe ojja oyimirira otuweeko obujulizi nga just simple olw'okuba olw'essente. Byebyo mujje. Muganda wange Obama. Obama netwavaayo ne twogera Obama yali teyeevuga. Kati yeevuga. Ate okutegeera ng'ali cheap baamugulira kavitizi ka bbulu kalinga aka Mr. Bean. N'otunda baganda mu kamotoka ako olw'okuba badde bakutwalatwala Dubai. Muwala we ali mu nnyumba yaani. Tobanga walya Muwala we aliwa. N'ebifaananyi weebiri nina muganda wange nva okulagako ku social media. Bino ebintu jja bikulaga just saagala kukosa abo baana n'erinnya sobola lyogera erya muwala. Lwaki akola ki mayumba g'omusajja omubi ono nze gwe ngenda okukakasa nti abikola. What is going on? Obama sandyagadde musibisa nti muganda wange naye waaba asobola okukola ekintu ng'ekyo ng'ofaanana oli bakusibe. Weenumiriza Kalimu omusango ne gumusinga. Obama bakwate nkuwaddeyo. Oba osobola muwala we tuli kizuula nti kweri naye bamukoze ekintu. Obama oluganda lujja sigalawo nenze nja kusiba. Kubanga omuntu omubi yenna akola obulabe ku baana abato tosaana mu bantu. Omwana obwo ne bakuwa kavitizi. Abantu abasinga babagulirira babawadde birengi rover. Gwe ne bakuwa kavitizi wabula sirabangako muntu ali cheap nga muganda. Kati we tudda ku Obama olina emisango emeka poliisi. Yagamba mu businessman era music promoter. Abayimbi be waakaokya nga tuli ku bya ssente omutima gwo ku ssente mbaleete. Wano bamuyita batya? Steven Evans. Ani? Omuyimbi bamuyita ani? Chris Evans muleete. Kye bamukola. Shiba. Mizanyo gya ssente ogibaddemu nnyo okuba abantu ssente era gwe ku ssente bw'ofiira. Bino ebintu byonna alina emisango oyo nno gy'ayirira nagyo si mitono. Nagyo jja gireeta. Gwe jangu wano ng'oze kukola bulabe gwe weefuule nti gwe oli mulungi oyagala kuwolereza sayidi embi.
nkulina kati ekintu tukirinze Zubeda kigende mu kkooti era poliisi namugamba n'omugamba nga mpayo statement namugamba nine n'obujulizi nagamba nti buleete ekyanguya nemugamba poliisi mbamanyi mujja kubuzaabuza ebintu antunuulira namugamba nze ebintu byange njagala musango bituuka ddi mu kkooti anti kati fayiro eba ewa DPP bwetuuka ewa DPP bagamba yasalawo ono akoze omusango nze nali simanyi ebintu ebyo process eyo saagikolako research naye nga nze mmanyi nti amazima tegakola ki tegakubwa audio nkugambye eziriyo obujulizi abulina gyali waali era ayimiridde naffe ajja bireeta era nsaba tutuuke mu kkooti omulamuzi era obujulizi we buli suubira nti bonna buli omu abasinga bazadde Zubeda ekintu ekiwe kiba kyakolebwa ku mwana wa kaŋŋambe kuffe gwe n'okireka ne kigenda mu maaso enkya kijja tuuka ku mwana we omuntu akoze abantu obubi ate bannaye abali ku sayidi ye obulabe mbadde nsinga bwagala ku ye naye just olw'engeri gye muzannyamu ezo osimya kampeyini yammwe kyekibateesezaamu kubanga era muyamba ku nsonga eno mugifuula engumivu muyambye omusajja oyo bayambidde ddala musajja abalimbye mweyingiza mu kintu kinene we kituuka ne kyabika buli agenda sinza akusiba busiru bwo. Okay, so ndowooza tujja kuddamu tufune Rama atubuulire oba fayiro etuuse ewa DPP oba waliwo essuubi lyonna ery'okuba nga omusango gutandika okuwulirwa wayi weefe ewa DPP olwo muba mugenzi. So naye nze njagala nnyo bankwate defamation. Anti kati defamation kitegeeza ki? Nkwononedde erinnya. Njogedde ebintu nga tewabikola. Nkolooza lwaki baluddewo okunkaba. Defamation omanyi gwe omanyi okwogera ku muntu wano engeri gye bakunona oyinza n'obutamala nnaku ezo kasita bitandika ofuluma kuva we nayogera Zubeda amaze emyezi emeka kikulaga ki? Njagala mubeere bategeevu bayivu. Kikulaga ki? Ate bannaye buli muvu gy'ogenda osika nagibala neneetegeka oyina ssente nkugambye tokyalina buyinza Kalimu. Abo abadde mikwano gyo nabo bazadde ssebo nange mbayina mu gavumenti kati kyokola nkikola nkisobola nga ndi kasajja akanaku Zubeda nyinza okuba nina mutwalo nze nina empisa zange tambula n'akaswaki kange eno sunna ntaddeko ekirevu sunna nze nyimiridde wamu ne Allah gwe waŋŋamba twali tuyimiridde nakolako gentleman's approach Zubeda. Omanyi nasoma story ya Nabi Musa ne Firawuni nga tona ono omuntu nga tonamulumba mwabya osooka kukola kye bayita gentleman's approach. Njogera naye ng'omuntu nayagala okundaga nti nze ndi makedo nnyo ndi musiru sina kye nsobola okukola twali tuyimiridde ku imperial era nga ndi mu kapale kange kano kennyini just nali ntaddeko kanzu kati waliwo omusajja kirabika omanyi ezo hoteri ennene omuntu walaba omuntu mu kanzu alina engeri gy'aba afiirinze kati oli muyindi antunuulira nnyo ko Karimu n'amugamba ono ye muntu wa Allahu Akbar n'akisagiramu n'amala ne tuyimirira n'aŋŋamba ng'ayimiridde ku ttayiro alina omugato gw'ayambala munene we guti guva dda gwe tulabye ogugumu n'atunula bw'ati n'aŋŋamba gwe Katonda waali wano ŋŋenda kulaga nti Katonda wange w'amaanyi tonyooma Katonda gwe wallahi Allah w'amaanyi Zubeda abantu abazze wano nga olaba obujulizi nyinza okuba natandika ndina butono ng'era omusango gwali gugenda kubeera muzibu nnyo gy'oli naye kati bavikitimu abali nange abamanyi omuwendo ku poliisi mpeerezaayo omwomu kubanga nange ndaba tebaagala okukosa abaana b'abantu era ne buli step gye batwala gye ntwala waliyo n'endala eno ngiyita second phase etulina third phase. Kola move y'ekisiru muddemu mukole move z'ekisiru eno si threat just nti nkulaga eno checkmate nja kukuba paka lasi na kusoma watukosa gwe yaleeta obulumi munze n'ozimba kino Kalimu nkwesobolera Kalimu bagenda kusiba
Toina kigenda kuwonya, you only have money, but you're a very big coward. You're a wicked human. You're so evil. Nawe kimanyi byokoze tobikoze ku bange bokka, bikoze ku baana b'abantu bangi kwotadde n'ababo. Ne Grace wo nali nyumirwa nnyo sise. Mu bantu be mbadde nnumirwa simulabangako bayida we mulaba nange mu bifaananyi. Omuntu nga bakozesa ng'olina emyaka 4. Trauma gye yayita era paka kasaawa zino nkyalina mwinako obusasi. Kyonna kyakola against sise eno yandibadde chance ye ofunye ekikumala. Expose of that evil man. Bonna abayimiridde naye mumufunyefunye mumuteekeyo muwonye obwana bwammwe ono talina mpisa ajja making sure nti abuvuluga. Olaba ffe abadde akyatagetinga bw'atusule mu buzibu ng'alowooza kigenda tuukawo afune era abaana olw'okuba ng'alina muganda waffe Obama abaana bajje mu gundi mu mikono gy'Obama. Teri kyogenda kufuna, twakumaliriza dda. Nawangula Karimu olunaku lwe navaayo okwogera. Just kibbulire kimusumbwa naye ng'omutegeevu aba akiraba. Kale. Soko ndizikirize neebaze ku bantu. Beebaze. Bannange mu buwombeefu obw'amaanyi buli muntu ayimiridde ku mazima abansanga ne mundaga abantu bongera okumpa obuvumu Zubeeda. Waliwo natuuka nga bantiisiza bangonzezza. Naye abantu buli bwe bansanga ate naddala ekitonde ekikazi kyenjagadde. Anti oyimiridde nabo. Baŋŋamba genda mu maaso tukusabira. Nze naye sikirabangako omuntu ayimirira n'abakyala paka bwatyo. Ate ng'omusajja tuli bangu nandibadde focus ku byange. Beebaza abazadde mwenna bantu baŋŋambye bansabira sitajudu. Bantu bansabira dduwa nange nzeesabira. Ndisekiwa nze manyi Katonda. Lwe bakola move ng'eri physical wano nga nze nkabira Katonda ngenda bannyinaze bange mbayigiriza. Zubeeda edda dduwa zaali oziraba n'osaba dduwa n'erwawo okutuukirira. Kati nina ebintu bye nsaba abasisita bange okusaba Katonda. Wallahi waba walumya abantu nammwe ba victim abalala. Kabira Katonda wamusaba akola omusajja oyo ekintu. Bitandise okutuukawo. Beebaza nnyo era temujja ng'okwo muyimirire nange. Zubeeda okimanyi nga ndi mwavu nnyo. Abantu bampa ne ku ssente. Bambi. Ne bansanga ne kwatayo. Alhamdulillah neebazira Allah abaddizeewo. Ate obuwanguzi bwe bulijja buno obuwanguzi bwa Allah. Nze sirina kyendi, sirina kyennina. Musajja gwe nnyimiriddemu alina ssente, alina byakoze ebirabikako. Naye nga tojja kukola bantu zuluma olowooze nti binaggwa. Kewali edda kaddadda. Mu Busiraamu tetuyinaayo kamma okimanyi? Tulina kye bayita kifaara. Eno kifaara yo ssebo weeteekayo sinze. Just nze nkoze nga vessel ni mu kulwanyirira abantu. Alhamdulillah neebaza Allah okumpa position eyo. Inshallah tujja kuwangula. Kale mwebale nnyo Bannayuganda okuyimirira n'abaana ab'obuwala, mwebale kuyimirira na RAM. Buli alinayo kyasobola okubeera nga oli eyo ng'olina obujulizi osobola okubuwa RAM ate n'abeera nga ate akuyambako. Kyemmanyi kyensinza omwebaza akaprotectinze nnyo abo abalina obujulizi. Ate n'abayambako bagayidinga wano na wali. Katumusabire nga bwe twesabira ffenna abazadde mu ggwanga lino, ne bw'oba toli mu ggwanga lino ekituuse mu Uganda kituuka ne Kenya kituuka nawwa n'awalala. So mwebale nnyo mwebalire ddala, musiibe bulungi, mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.